mbadde ndudde okwogerako eri abantu naye nga kiri understandable ekyo kivudde mu kuwa constitution yaffe ekitiibwa nti nayagala politics are taking its part. Politics were taking its part bwabanga akendeddemu then ate tujje tukomewo okusomesa eggwanga. So asimwe Gloria oyingidde Benz. Benz eno tegenda kutwala Benz nga bwe mumanyi evuga bagole ate tetwala bantu bangi. So Benz terina kameme. Njagala kwogera ku bwavu tujja funa engeri gye tunakigaziyaamu kubanga osobola okubeera ng'olina ssente naye nga waliwo embeera ekubonyaabonya. Newton Buteraba, House of Wealth. Katutandike bwe tuti nti waliwo amaanyi Sir Isaac Newton ge yavumbula ge bayita gravity. Nga bw'olaba nti bw'okasuka ekintu mu bbanga kikomawo ne kigwa. Diana Nkulabaawo Ogi kabonge kaawo webale kusemberera emmotoka etwalako abatono eno etwala bagole. Mbadde ga nti waliwo amaanyi ge bayita gravity amaanyi ago gavumbulwa Sir Isaac Newton ebiseera we yabeererawo n'alaba nti yali ndowooza atudde wansi wa muti gwa apple wa muti ogwa apple ne gugwa apple n'egwa ne yeebuuza ki ekisisse apple okugwa. Amaanyi ago yagavumbula n'agamba nti bagayita gravity. Amaanyi ago ge bayita gravity gabadde tegalabwangako nti toyinza kugalaba nga gasika until recently. Waliwo abasajja abawangudde Nobel Prize mu physics balina ekintu kye bakozeseza ne babeera nga basobola okugalabako. Neteebereza wayiseewo emyaka nga 2. Amaanyi ago toyinza kugalaba. Naye mbadde nja kutegeeza nti wali amaanyi agali mu kutusika okutulemesa okugenda mu maaso mu kugaggawala oba mu byensimbi. Amaanyi ago tetusobola galaba. So ngenda kuleeta eyandibadde nga philosophy mbeere nga nkunnyonnyola tutandike okubaganya ebiro ntandike okubuulira ku kiki ky'oyinza okukola ekiyinza okukuyamba okumanya amaanyi ago. Obadde okimanyi nti obwavu Komera, ngenda kudefiningira obwavu kukulaga nti bweyisanga ekkomera. Ekkomera senga ojja n'olaba gye lyava, amakomera gaaliwo nga bw'olaba nti Yusufu bamusiba, Joseph bamusiba bwe bamusibira mu kkomera mu Bible. Naye kye tuyitira ddala ekkomera gye tumanyi nga modern day prison lyatandikira Bungereza. Ekintu ekyokuteeka abantu mu kkomera ne babeera nga balinze okubasalira omusango. So obwavu bweyisiza ddala ng'ekkomera. Katutunuulire biki ebibeera mu kkomera. Mu kkomera bw'ogenda mu kkomera obeera ne uniform. Olaba wano e Luzira abantu babeera mu uniform nga ya yellow. Mu US bw'obeera mu kkomera ekkomera uniform etera beera ya orange. Naye ojja kukigenderera nti n'obwavu bwagala kweyisa bwe butyo. Obwavu nabwo buyina uniform. Lwakuba toyinza tojambala naye obwavu bubeera ne uniform. Ku lwaki? Kyangu nnyo omuntu okutunuulira n'aga abo be baavu bali be bagagga. Kwegaki abeera ayina engeri gy'akutunuuliddemu n'alaba kugamba waliwo uniform gy'obeera oyambadde naye nga togiraba. Kantunuulire blocks ze bakozesa okuzimba ekkomera. Kugamba ideas ze bakozesa okuzimba ekkomera ziva mu kubeera nga
ekkomera likujjako ekintu kimu, ekkomera likujjako choice. Bw'obeera mu kkomera emmere gy'oyagala si gy'olya, so you can't choose the food you want. Bw'obeera mu kkomera engoye z'oyagala si z'oyambala. Bw'obeera mu kkomera abantu b'oyagala okulaba basobola n'okujja ne babaga gwani gw'omuzaala saawa si zaakulaba bagenyi, si z'abagenyi zino. Abantu abaagala okukulaba mu kkomera tebasobola kukulaba. Bw'obeera mu kkomera tosobola gamba nti kaakano kokube pulaani. Ekkomera lye lireeta pulaani. Bakeera ku makya ne bagaa nti twafunye ennimiro gye mugenda olimirako ne bakutwala. So ojja laba nti ekkomera tolaba baana bo, tosobola laba bakyala bo mu biseera by'oyagaliddemu. Ekkomera likola ekintu kimu, likujjako choice. Abasajja abaalikola baalina psychology, nga psychology w'ekkomera kukujjako choice. Kubanga human being, abantu twagala nnyo choice. Era njagala otunuulira obulamu bw'engeri gye buli mu kutambula. Obulamu bwo buli mu kutambula lwakubanga buli lw'owulira nti oli happy ojja kulaba lwakubanga olina choice gye wakoze. Bw'ogenda mu supermarket n'olondayo ekika ky'amata ky'oyagala obeera happy. Bw'ogenda mu supermarket nga waliwo omugaati gw'otera okugula gw'oyagala nga teguliimu, tobeera na mirembe kuba tofunye choice yo. Oba build up gye togiraba nti human beings twagala nnyo choice. Kankulage human beings lwaki twagala nnyo choice. Waliwo kigenderedde nti abasajja batera okwagala nnyo bakyala baabwe. Abasajja bangi nnyo baagala nnyo bakyala baabwe n'okusinga bamaama baabwe. Naye nga kitera kuva mu choice nti maama wo teyali choice yo. Maama wo yali choice ya taatawo. Omukyala gw'oleeta awaka ye choice yo. Era abasajja abaami bangi nnyo bayawukanye ne family zaabwe lwa bakyala baabwe, naye ng'ojja kulaba nti bakyala be kubeera nga baali choice zaabwe. So kubanga twagala nnyo choices, nga we actually live for choices, ekkomera baali designinga nga likujjako choice. Kyova olaba ekkomera omuntu talyagala kubanga likujjako choice. Kati nkikomyawo nti obwavu bweyisanga kkomera ne bukujjako choice. Nkidamu, obwavu bweyisanga kkomera ne bukujjako choice. Senga otunuulira obwavu kye bukola, oyinza okwagala okuliira emmere tugambe ku kifo ekyakabi nga Javas, naye nga ssente ezo toziweza. Kitegeeza nti obwavu bukumye choice yo ey'okugenda ku Javas. Oyinza okubeera ng'oyagala kugenda tugambe ku holiday kuva wano kugenda bweru. Ssente bwe ziba teziwera, obwavu bubeera bumaze okujjako choice ey'okugenda ebweru. Oyinza okwagala okugulira your loved one a present or anything. Buli lw'obeera nga tosobola kikola, obwavu bubeera bukugjeeko choice ey'okukikola. So obwavu kkomera, kuba nkulaze nti ekkomera likujjako choice, n'obwavu bukujjako choice. Kati obwavu bwe bubeera bukujjako choice, twandibadde tulwana nnyo okuteekawo embeera etulemesa okubeera mu eryo ekkomera. Oba okitegeera, kugamba buli lwe twandibadde nga ssente zijja gye tuli, twandibadde nga tutandika okuplaninga engeri gye tuyinza okwewonya ekkomera. Kubanga obuzibu bw'obwavu ng'ekkomera obeera toliraba. Oyambadde uniform ey'obwavu naye togiraba. Abantu bagamba oyo mwavu, okiraba. Mumanyi zino family meetings nebaga tetujja salawo paka nga ab'e Kampala bazze. So ab'e Kampala babalaba nti babeera bambadde uniform eyo ey'okubeera nti oba tugebe be balina ku ssente. So okustressinga point eno, njagala tumanye nti obwavu bweyisanga kkomera lwakubanga butumalako choice.
the only way we can escape mu prison gye bayita ey'obwavu kwe kusooka okumanya nti actually tuli mu Komera. Tosobola ku escapinga mu Komera paka ng'okizudde nti oli mu Komera. Tulina okuteekawo embeera etulaga nti actually tuli mu Komera. Senga olabye senga obadde onyumirwa nnyo film, wandibadde ojjukira film gye baali bayita Shawshank Redemption. Shawshank lyali Komera. Ne basibirayo Tim Robbins, ne basibirayo ne Morgan Freeman. By the way, no yemu ku filimu ezikyasinze okunyuma mu nsi ever bagiyita The Shawshank Redemption. Omusajja bamusiba naye n'alitolokamu Komera. Naye ojja kulaba nti engeri gye yatolokamu yasooka muli n'abeera nga akimanyi nti bamusibira bwereere kuba baali bamusibanga bagamba ye yatta mukyala we naye ng'ate si yali yamutta bambi. Naye olwakimanya nti ali mu Komera n'atandika okutema plan ey'okuva mu Komera. Era ojja kulaba nti plan eyo ey'okuva mu Komera yagitema ne bakwano be n'asobola okubeera ng'atoloka mu Komera. Kyenjagala okutegeeza nti kasita omanya nti oli mu Komera, then ye first kugamba ye yandibadde nga ye first plan ky'olina okusooka nakyo. Olina kusooka kumanya nti kati ndi mu Komera, then bw'obeera nga oli mu Komera n'olyoka planning engeri yoditolokamu. Omanya otya nti oli mu Komera? Kyangu nnyo. Osobola okutunuulira ku choices z'olina. Tandika okutunuulira obulamu bwo mu byenfuna olabe choices z'olina. Omwana wo agenda mu ssomero ly'oyagala asomeremu. Emmotoka eyo gy'ovuga gy'oyagala. Ekifo ky'oli mu kusulamu for now ky'oyagala. Senga okeera ku makya n'ogamba nti kangendeko mu holiday. Destinations ogendamu z'oyagala. Abantu baba kwetoolodde obulamu bwe balimu muli owulira bw'oyagala. Buli lw'owulira nga toyina choices, nga choices z'oli mu kukola si z'oyagala, nga bw'olaba nti wandiyagadde okyalira omwana wo okusomera emirundi 2 naye nga ssente zikukkiriza kukyalira mwana wo mulundi gumu, kitegeeza nti waliwo ekkomera erisibye choices ezo. Buli lwe kibeera nti emmotoka gy'ovuga naye kennyini tokyajagala, naye nga waliwo gy'owulira gye wandiyagadde naye nga tosobola kugituukako, kitegeeza nti waliwo ekikyasibye. Kati tulina okupulaninga, tulina okukimanya nti eri Komera lisoboka. First of all, osobola okulibuukamu, osobola okutoloka n'olitolokamu, naye nga tosobola ditolokamu paka ng'otegedde nti olirimu ate n'olikyawa. Olumala okulitegeera nti olirimu n'olikyawa, bw'omala okulikyawa n'otandika okukola ebintu ebikutolosa. 3 things. Sooka okimanye nti olirimu. I'm in prison. How do you know you're in prison? You have fewer choices. Every time you want to make choices, you have fewer choices to make. And actually the choices you make are not the ones you want or love because of the finances. Okiraba? So olumala okumanya nti olirimu, olina okusalawo olikyawe. Olina okukyawa embeera eyo. Senga ojjukira mu Bible it's Exodus. Okimanyi nti nno Moses yali atambudde n'abaana ba Isirayiri ng'agenda bagenda kusomoka. Baali batambula nga bagenda ne basanga Red Sea. Bwe basanga Red Sea, abaana ba Isirayiri abo bagamba Moses, lwaki watuleese eno? Kubanga bwe baatuukawo ne balaba omugga nga tebalina bwe baguyitako, ne batunula emabega bagenda okulaba nga Pharaoh oba tumuyite Farao yali asindisa amagye gajje gabatte. Abaana abo kye bava bayombesa Musa ne bamugamba, lwaki watugyeyo eri? Lwaki tewatuleseeyo? Lwaki ne batuttira e Misiri?
why didn't you leave us in Egypt? We would have died in Egypt. Kwegabo bali embeera eri tebannagikoowa. Okitegeera era baamugamba nti kyoga watulese tufiire wano ngeri tetuyinaayo we bayinza kutuziika. Kitegeeza nti baali tebannakoowa Komera. Nakugambye nti olina okusooka no identifying nti olina okusooka n'okiraba nti oli mu Komera. Olumala okukiraba nti oli mu Komera n'olikyawa. Olina okukyawa embeera embi okusobola okugivaamu. Osooka n'okimanya nti oli mu mbeera mbi n'okuddako n'ogikyawa. Olumala okugikyawa n'otandika okutema empenda ezigivaamu. 3 things bye bintu ebyetaagibwa. Mbidamu era nja bi stressinga nnyo olina okusooka no identifying nti oli mu prison. First of all, you have to know that you are in prison. Then you have to hate the prison. Then you come up with ways to escape from prison. Ate enengeri ene eyokusatu ey'okutoloka mu Komera kasitogeza n'otoloka tugambe otolose eruzira. Bw'otoloka eruzira toyinza toloka luzira n'otandika kubeera awo kumpi n'eruzira. Bagenda kukusanga bakuzeeyo eruzira. Bw'otoloka eruzira olina okudduka wala. Bw'otoloka eruzira genda Mbarara, genda Southern Sudan, genda USA. That's what you do ng'otolose. Era eri film jege Shawshank Redemption. Tim Robbins bwe yamala okutoloka yagendera wala. Ogenda wala. So olumala okuva mu bwavu olina okudduka buleme kukomawo. So nkugambye nti olina okusooka no identifying nti obulimu. Kyangu nnyo okumanya nti obulimu. Choices zo, tunuulira choices zo. Kwegamba buli kyoyagala Ross, kyoyagala kyosalawo. Bwe bagamba nti jangu tugendeko ku mupiira Uganda Cranes egenda samba Ghana. Kasitogeza n'oga nti wabula nandyagadde ogenda naye siina za mafuta, siina na za ticket. Kitegeeza nti tokyalina choice. Okitegeera. Olumala okumanya nti tokyalina choice kitegeeza nti oli mu Komera n'ogamba nti nno ndikyaye. Abantu bangi muganya okukyawa embeera. Kwegamba mufu embeera mugiwadde omukisa mubeere nayo. Embeera eyo olina okugikyawa. Kubanga buno obulamu tububeerako kubunyumirwa. Embeera olumala okugikyawa n'otema emiwenda. Naye ngenda kusharinga naawe one of the ways engeri gy'oyinza okuvuunuka. Jjukira Abaganda baagera olugero nti ennaku musana. Ennaku musana gwokya buli omu. Ennaku ye yandibadde nga poverty. It's like the sun. Kwegamba omusana gwokya buli omu. N'ennaku bwete bwe yeeyisa. Emu ku ngeri z'endaba z'oyinza okukozesa kwe kutunuulira embeera. Kwegamba okuteekawo plan ey'okugivaamu embeera eyo. Kwegamba ogitunuuliranga omupiira. Simanyi oba abantu abasinga mumanyi games naye bw'otunuulira omupiira gubeera ne keeper. Kwega tunuulira tiimu y'omupiira. Tiimu y'omupiira ebeera ne keeper, ebeera ne ba defenders, ebeera ne ba midfielders, n'ebeera ne ba strikers. Usually kweno tiimu engeri gye kiri nti gwogoba ebiruubirirwa byo gwe striker. Naye engeri gye kiri nti gwe striker gwe olina striker y'ateeba. Bwe tuba tuzze okusamba Manchester Arsenal, usually striker gwe baawo obuvunaanyizibwa nti bwe tunaakuwa omupiira gw'ojja okutuyamba ogusambe gunywe mu katimba k'abali ba opponent. So striker ye gwe gwali mukunda besaawa eno. Gwe striker mweno team. Weetaaga abanaakuwa omupiira ba midfielder bagukuwe oteebe goal.
ba midfielder beetaaga omupiira ogujja oluusi ku ba defender ababali emabega. Ba defender omupiira bayinza ogujja ku kipa. Analogy endeesa ya mupiira kubanga Bannayuganda mwagala nnyo omupiira ate ne Saturday tugenda zanya Ghana. So senga obadde okitunuulidde kangezeeko okukikubiranga bwe kyandibadde ndaba oba nsobola okukikulaga. So usually eyo yebeera goal, eno ye goalo yaffe. So tutera okubaawo oyo ye keeper. So engeri gye babeera nti ku kisaawe babeera abantu 11, wabeerawo ba defender, balabe ba defender bana, ne wabeerawo ne ba midfielder nga bana, then ne wabeerawo ba striker nga babiri. Ono ye gwe okulembeddemu. Bano bonna balina okuwo kipa akwata, bano be ba defender bo, bano be ba midfielder, ono azanya naawe nga striker. Omupiira muli mu kugukwata, mugenda teeba goalo side eno. Eno nayo babeerayo kipa, nayo no kipa si wammwe. Lwaki nkuleetedde akantu kano? Nina kyenjaga okulaga, kino ekintu nakizuula nti ensi bagikoze nga kasita ogeza n'obeera n'abantu bo, abantu be twandiise inner circle, ensi ebeera nnyangu nnyo. Wali obaddeko awo nga buli kyoyagala okukola olina abantu b'osobola okukubira obukubiza essimu. Tugambe nga bw'olabanza kati bwe manjagala tugambe oggula ettaka n'enkubira bukubizi broker. Broker wange abeera wano. Kati mu mulimu gwange bwe mbeera nga nina abantu benkola nabo, ojja sanga ng'ono tugambe ono surveyor, ono valuer, obalabye, ono broker, nono broker. I think this pen can't work. Ono naye broker. Anchikulage bulungi. Olabye? Ono surveyor, ono valuer, ono broker, ono naye broker. Ono ankubira wano paasi bano bonna nga bamaze. Ono lawyer. Bana abantu basobola okuchu. Ono yenze kati ono gwe muyite Newton, ono akulembedde mu nze striker. Okiraba kyenkulaga. Wane mabega weetaagawo abantu ba defender bo nga buli lwobeera nga waliwo ebikulumbye beba kwegamba bakuteekerayo akabega. Kati usually wano bano batera okubeera bakwano baffe banfanfe. Kati nga wano nze ninawo tugambe muzeeyi wange, my dad, nti senga okeera enkya ne bagaa nti Newton baamutomedde. Muzeeyi wange ndowooza yayinza okusooka mu eryo eddwaliro. Ate era mu badefender nyiza okubaawo ne maama, my mom. Bano bayinza oba bato bange tugambe my brothers oba friends. Okitegera kyegamba, buli lwobeera ne eno tiimu yeeno mwe lwakuba mubeera n'abantu mikwano gyammwe nga mweweerezaako bweweereza bu WhatsApp. No, eno tiimu yo erina okubeera nga buli kadde ekukubira pass muyitewo. Your success can't be achieved alone. Tekisoboka. Tosobola teriyo muntu yali atolose mu Komera bw'omu. Okitegera kyegamba, teriyo n'ogu yali atolose mu Komera bw'omu. Ekkomera balitolokamu n'abantu.
oyina okubeera ne ttiimu nga bw'olaba ttiimu y'omupiira. So n'okugaggawala weetaaga okubeera ne ttiimu. You need a team. Tiimu ekuleetera ideas, tiimu ekukubirayo pass, tiimu ekudefendinga. Okiraba? Kati wano wonna waliwo mikwano gyange nga bw'olaba abantu aba House of Wealth, waliwo abantu b'enkola nabo, abo bonna bankubirayo zi pass, nze striker. Okiraba? Kati wano bwe mbeera nteebye eggoolo tubeera tusharinga nabo success. Obuzibu bwe tuyina nti era omupiira gulina obuzibu obwo nti usually ono bw'ateeba gwe balaba gwe basa mu mawulire ne beerabira bano bonna abamuyambi. Ebwe obuzibu bwokka bwe nnina n'omupiira. Kyandibadde nti kasitoogeza n'oteeba bano bonna babeera recognized, bonna bandibadde balabika mu bifaananyi. Kati usually kipa ono oyinza okuleeta tugambe nga Katondawo God bw'oba oyina enzikirizayo ye kipawo yajjamu emipiira. Waliwo agenda oga yee Katonda abeera atya nga ye kipa ng'ate oluusi goolo zinywa. Ne Katonda emipiira gitera okunywa. Katonda ye kamala gyonna, emipiira egimu asobola ogikkiriza ne ginywa. Okitegeera? Emipiira asobola okugikkiriza ne ginywa such that mwongeramu amaanyi eno. Okiraba? So njagala okimanye nti okutoloka mu kkomera ly'obwavu tosobola kukikola bw'omu. Waliwo omuntu alina okukubira paasi ey'omupiira akugambye nti owaayi wataddemu omulimu, balanze emirimu. Owaayi bino by'otunda wano awo tebikola, lwaki tojja eno n'ova wano w'oli w'obadde obitundira? Oyinza okuba olina by'oli mu kutunda ng'oli mu bitundira Gomba naye ng'ate bitunda Masaka. Mukwano gwo yakulabula nti omanyi Jangwe Masaka gye bikola. Okiraba? Mukwano gwo yakulabula, mukwano gwo asobola okukulabula obuzibu. Bano bonna abantu boolaba ba defender babeera nga ba advisor. Okiraba? So kyembadde njagala osharinga olwaleero naawe nakugambye nti obwavu bweyisanga ekkomera litujjako choice. Mu kkomera tolina choice ya mmere, tolina choice ya ngoye, tolina choice ya ani gw'oyagala kulaba, tolina choice. You just do not have a choice. So because you do not have a choice, you need to find a way to escape from prison. No one, it's on record, no one ever escaped from prison alone. It's always teamwork to escape from prison. Chovola bolaba film nga Prison Break. Michael Scofield teyatoloka bwomu. Michael Scofield yatoloka n'abantu bangi ate nga bayambibwa. Okitegeera? Shawshank Redemption, omusajja oyo Tim Robbins naye teyatoloka bwomu, yalinga ayambibwa. Waliwo network y'okuyambibwa. N'ekintu kye bayita okutolokera ddala mu kkomera ery'obwavu olina okubeerako n'abantu abakuyamba. So the lesson today is, lwaki tofuna olupapula n'ogezaako owandiika ttiimu yo? Wandiika abantu abakwetoolodde weebuuze obakozesezza otya. Va mu bino ebyokugamba nti oyo tanyambangako, mukubire essimu omugambe nti owaayi bwe wabaayo akantu bwe kati onkubirako. Okiraba? Obuzibu bwe tulina nti all the people who are around us buli lwe tubakubira tubasaba ssente. It shouldn't be that way. Abantu bano buli omu mukubira omuggyeko ky'omwagalako. Bw'onoosoma mu Bible ojja kulaba omusajja yalinga asabirizanga ssente ku ndoza, yabeeranga entrance ya kanisa ya sinzizo, yabeeranga awo ng'asabiriza ssente. Naye olunaku Yesu lwe yayitawo teyamusaba ssente, yamusaba kumuzibula amaaso. Yamugamba, mukama wange nze njagala onzibula amaaso, era Yesu n'amuzibula amaaso. Omuntu ng'abadde muzibe nga bulijjo asaba ssente, n'akimanya nti kaakano ono omusajja ono kazze,
kamusabe anzibula amaaso teyamusaba ssente. Oba okitegeera kyegamba nti osobola okubeera n'abantu nga mikwano gyo nga giri connected naye gwe nga buli lwogikuira ogisaba ssente bajja kujjamu masimu gaabwe kubanga tekiba kya buvunaanyizibwa kulowooza nti abantu abalala tebalina byetaago bya ssente. Abantu bonna balina, ffenna tulina ebyetaago bya ssente. So abantu abakwetoolodde tunuulira olabe we bali placed kwega weefuule ng'oli omusajja eyali omuzibe obasabe kuzibula amaaso. Oyina kojjaawo omusuubuzi tomusaba ssente mubuuze byasuubula gw'oyinza bisuubula otya, oyinza biyingiramu otya. Oba okitegeera that way kigenda kutuyamba nnyo okutoloka mu kkomera liri ery'obwavu. Newton Buteraba, House of Wealth. Njagala obeebaza abakimaintainize abasobodde okubaawo. Ene emmotoka etwalako bantu batono, emmotoka y'abagole. Kyova olaba nsiimye nnyo abasobodde okukeeping up to this end. Mbadde nkubuulira nti no, poverty is prison. P is P. Poverty is prison. You need to escape. Nkwadde engeri gy'oyinza okwescapinga. Engeri gy'oyinza okwescapinga kukola team work. Funa abantu abakwetoolodde b'omanyi, tandika okubanoonya engeri gy'obajjamu connection yaabwe olw'obusobozi bwabwe. Tokulembeza ssente. Buli lw'onookulembeza ssente abantu balina ebizibu bingi nnyo mu ssente bajja kwewala. Tokulembeza ssente. Kulembeza kusaba magezi, kulembeza kusaba kumanya, kulembeza kusaba kubuuza kuwabulwa. Ebyo kasita onoobeera ng'omaze obbifuna otambule ng'ogenda maaso. House of Wealth tusangibwa wano Kanjocha plot 23. Jangu tukuwa amagezi mu business. Jangu tukuzeemu amaanyi mu byokola. Jangu twogere. We nga bw'omanyi nti ffe we sell advice. Our product tuyina nti oba tutunda akasawo k'omunnyo oba kilo z'omuceere. We sell our time for advice. Essaawa tugitunda $3 kasita ojja wano e Kanjocha. So mbaagala nnyo nsigadde ndi Newton Buteraba, House of Wealth. Mukama abankuumire abaafiiriddwa. Njagala mubeere bagumu. Let's celebrate the lives of our loved ones we've lost. Abantu abali ku bitanda. MP wange yezaake ali mu ddwaliro era nange musabira. Nsabira n'abantu bonna abalina obulemu nga mufiiriddwa mulina obulemu. Abantu bonna embeera erina okukyuka nga tuliko kye tukoze. Newton Buteraba, House of Wealth. Mukama abankuumire.